Munnakatemba Paulo Kato Lubwama afudde ku ssaawa nga 7 mu kiro ekikeeseza olwaleero ku ddwaliro lya Stana Medical Center gy'addusiddwa oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku mutima. Yatabuse butabuse bagenza tukubira essimu okutuuka ku ddereeva bamutuusizza nga Mukama amaze omutwala. Dumba abadde amuvuga abadde amubeera naye kale nnyo agenza okulaata assa bulungi, so mu kupapa awo nayagala amudduseeko wali eri ekitebi ku ddwaliro awo erya Stabwa naye agenza okumutuusa awo ng'amaanyi gakoze eki gamuwedde. Eno gye bajja omulambo gw'okugutwala mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago okumwekebejja. Amawulire gano gakubye wala abantu okuli abayimbi bannakatemba, bannabyabufuzi, bannamawulire n'ab'enganda zeera bakuŋŋaanye mu bungi mu maka ge mutundu okumukungubagira. Abadde tica abadde w'amaanyi mu industry eno, mu mizannyo, mu kuyimba, poza tena mu byobufuzi. Yatuyigiriza bingi, yatuyigiriza okuzanya, amazina, music, ga buli kimu ng'akimanyi. Nga n'abantu bangi bawandiikira, abamu teboogera nti yabawandiikira n'ennyimba nnyingi zemula ku katale nga yaziwandiika. Bano nga bakulembeddwa Misa Kisemakula boogedde ebyenjawulo omugenzi byabadde nabyo naddala mu nsiike ey'okuyimba ne katemba. Abadde artist omutuufu ng'era buli wamusanga omulaba ali ku stage omulaba nga ati yamuyingira ate era ayambye abantu bangi nnyo. Bakutteko abayimbi bangi nnyo. Ono era tulaze ne kalina kwabadde agenda okussa TV okukulaakulanya katemba naye byonna tebisobose. Ebirooto byo biraba kati nga wano bwe yali ateeka TV ye babadde bagira nga balina okukubwa bwekolera firimu. Bo bannabyabufuzi okuli omubaka wa Lubaga South era nga ye yamujja mu Parliament Aloysius Mukasa, owamakindi Ssaabagabo David Serukenya, Alan Sewanyana n'abalala balaze okunyolwa olw'okufa kwa Kato Lubwama era bamwogeddeko ng'ow'enjawulo nga si wakwerabirwa. Yayamba abantu mu constituency, alina bye yawa bodaboda, alina bye yawa ensimbi ez'okutandikawo okukola. Kato Lubwama tumanyidde ebbanga ddene naddala okuviira ddala ng'akyazanya emizannyo ate paka lwanyuse nga munnabyabufuzi. Ye ng'ekigambo bwe kimujjidde nga bw'akyogera naye ng'abadde musajja abuulirira omuntu, abadde musajja alemera ku nsonga. Simanyi mubaka wa Parliament atali mukwano gwa Kato Lubwama, simumanyi mu all sides kubanga yali friendly nnyo. Boogedde ku bibatagenda kumwerabirako omuli ebigambo ebisanyusa era ne basaba abo be bibadde binyiiza okumusonyiwa. Obutakkaanya okusika omuguwa bamusonyiwe kubanga ye amaze okugenda takyalina mukisa gwenenya. Omubaka wa Kampala eya Masekati Muhammad Nserekera nga yakulembeddemu akakiiko ak'okuziika Kato Lubwama ayogedde ku nkolagana ye n'omugenzi okwosaako embeera gye yasembye okubeera naye. Naliko naye awo n'ateekako twende Nairobi ne tuzinamu ku Friday. Alambuludde ku kiraamo omugenzi kyalese nga yalama okumulekawo okumala ennaku 7 nga tannaziikibwa n'okukuba ennyimba ze. Kato yalama n'agamba nti tuwanguye omuziika si musiraamu bulijjo akiŋŋamba nti onalebo nkwagala nnyo naye ebyo bye muddusa abantu ebyo byammwe tonzirusa nja kwekyanga nja bafuukira ettabu. Yalama full week n'abaana baabali ebweru basobola okubeera nga weebali. Yafa alamye nti agenda waba afudde aziikibwe oluvannyuma lw'ennaku 7. N'okusabirwako ebibaga tuba tukiriziddwa kye twagala. Ayina okugenda mu Parliament ekyalina okugendayo ekyo kyo bamuteeka ateeka okugendayo. Tulina okugendako ku National Theatre nga ba artists. Abooluganda lwa Kato Lubwama wakati mu nnaku boogedde ku kufa kwe era nti agendedde mu kiseera we babadde basinga okumwetaagira. Olwawo nnyo okusanga omuntu alabirira muganda wa mukyala we n'atulabirira ne tugenda ne tufumbirwa n'alabirira n'abaana baffe ngera abaana baffe abatwalanga ababe. Abadde ddereeva we Julius Domba ayogedde ku mbeera gye yasembyeyo okubeeramu n'omugenzi nga yamusabye okukomya okukasuka ebikonde mu bbanga kubanga biyinza okumuviirako obuzibu nga yeepikira Lien Skin. Wambaliriza ne Kato kasuse nnyo emikono omutima ogwo gugenda n'aseka naga papa wendi. Abadde muntu ali soft nnyo, omuntu alina omukwano ayagala abantu. Mu kiseera kino bannakibiina ekya Democratic Party batadde bendera z'ekibiina mu maka g'omugenzi nga n'abakungu basi bakyagenda mu maaso okugendayo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.